Sedduke 2023 Nyora. Piece bbiri kati yo lyapima bupimi abamu kye bakola baba bagenda oziteeka ku mafumbiro gaabwe ku fumbiro lyabwe abamu bateekako basala tayire ya 60 by 60 olw'obusobozi ndowooza okubeera nti oitasobola gundi eno tewa tosobola mu mabbo osobola okukozesa gundi eno naye nga ezitowa nnyo ogirabye oyinza okulowooza ku mabbo nnene erwaninga 120 ku nkaaga square mita yayo ya mitwalo 15 yabalabi bange abalugonvu zisho mwenda gibawera ku mitwalo 15 buli square mita kati zibeeramu piisi bbiri zikola 1.44 kitegeeza piisi bbiri ziba za mitwalo 21 mu kakaaga. So kati omuntu agenda okukola worktop y'effumbiro bw'afuna omuntu ng'asobola okusala obulungi agisalamu n'ateekamu sinki endala neekola ku ki neekola ku worktop y'effumbiro. Oyinza okugenda ku kya mabbo nga kya bbeeyi nnyo nga kuba kati bw'ogenda ku mabbo ojja kusanga nga running square mita ya mabbo ngaegoledde emitwalo nga 9 nga kukola obukozi effumbiro nga weetaaga zino tugeze nga 2 ng'oyinza okugula miliyoni nga 3 n'okusoba. Naye oba okozesezza eno nayo nnungi ya China ate ngumu buli square mita ojja gifuna mitwalo 15 kitegeeza ebokisi emu eno erimu piisi ebbiri osobola ogifuna ku mitwalo 21 mu kakaaga. Ayagala okubuuza ku balabi baffe abatugoberera wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga abalaba Lugonvu zisho ni Walusimbi Tiles Center olwaleero tuzzeera okwongera okubaweereza okuva we twasemba okukwatagana obudde bubadde buyiseewo naye lunaku tujja genda maaso n'okubeera nga tukola ki nga tubavumbulira ebipya. Kati tugenze mu ffumbiro eno enamba y'essimu bali otusanga ku 0702 28 56 otusangibwa ku Adware City Nakasero ku UG23. Bo kati bw'otuuka ku Adware City Nakasero bw'oba olina kutawaaniza nkubira bukubiza essimu ze nkupeekinge bw'oba otuukawo bw'oŋŋamba nti ndi ku Adware City nkubira bukubiza essimu nkupiikinge oba ntuma omuntu akupiikinge. Ekipande kiri mu kala myufu ne red kuliko Walusimbi Tiles Center n'ennamba kweri eya 0702 28 56 73. Nkakasa ffe Walusimbi ffekka ku Adware City Nakasero. Eno worktop si ya mabbo naye nga nkola ekolebwa China. Abasinga mu ffumbiro bagala oteekayo mabbo naddala zino ziri imported osobola okukozesa worktop efaananako bweti kale si ya bbeeyi nnyo as compared to mabbo. Mabbo yabeera wa kasente ka waggulu mukko naye nga eno nayo esobola okukola omulimu gwe gumu ogulinga ne mabbo olina atakitegeera nti okozesezza mabbo. Ensonga etukozesa kino mwami Lugonvu nti
nti twagala abantu okubafunira ekintu ekirungi ate ku bbeeyi eya wansiko. Kati bw'oba okozeseza worktop eno eri made in China, aba Twyford bagituusa naye eri made in China. So kitegeeza nga bw'omanyi nti ne tayiro ya China ebeera ya bbeeyi, kitegeeza ne kino ekifubuutuse China kibeera kya bbeeyi, kyekimu ne sikaati nazo tujja kuziraba. So kati bwe tuba tugenze mu kiyungu, abamu bakozesa bagenda ne basala tayiro eza 60 by 60 ne bakuziteeka ku worktop. Naye kati oyinza okukozesa gungi eno, oyinza okukozesa tayiro eno, sheet eno zibeeramu sheet 2 mu box, zino bwe zibeeramu 2, ziri mu kala ez'enjawulo. Eno eringa tarazo, waliwo ebeera mu black, waliwo ebeera mu white, okusinziira kasitoma ye kyaba ayagala. Naye nga preferably twandigenze na kala eno okusinziira nti kiyungu tuba tukozesa bintu kyafu 00 kuddugaza tuba tusobola okukozesa kano katalazo kaba kavaayo bulungi. So square meter yako eri ku mitwalo 15. Kati box enamba eno embeeramu piece 2 zino bwe ziti ziba zikola square meter 1.44. Kitegeeza bwe kubanga eri ku mitwalo 15 bw'okubisamu 1.44 tuba tugenze ku mitwalo 21 mu kakaaga ebox enamba eya kino. So kakati gwe bw'opima effumbiro n'olaba square meters gye likavaling bwe bungi bwa sheets zino ze tukuwa. So tuleme kukola mafumbiro bya gafula ng'ebintu tubiina wano ku bbeeyi eya wansi. So eno ye worktop erwaninga wano 12 ku 6. Esebo wiiki ejja tugenda kwongera okutunuulira ku tiles ezakabaawo zakwata abantu omubabiro era ne bazaagala nnyo, era abantu nabawa amagezi nti olumu oyinza obutasobola ku affordinga sente zikavalinga nnyumba yo yonna, oyinza obutazaffordinga, ziyinza okubeera ennyingi. Kye tusobola okukola, tusobola okubalako n'ogamba nti nze wange njagala abantu bajje ewange balabe nti nasiba tayiro eyakabaawo, sibako mu ddiiro wokka, sibako mu ddiiro, bala square meter eziri mu ddiiro tuzikaliculatinge tukuwa akabaawo. Mwami Lugonvu abantu bangi bajja ne bapima ku ddiiro ye n'atwala ekyo, era abantu bangi kati obubaawo babuyina kuba abantu abamu badde tebakimanyi nti ebintu bino bisoboka. Kituufu obubaawo bw'abantu abali executive, naye nawe tukusobola okukubalirako n'okola ki, n'osiba enjuyo n'enyuma ate n'oyawukana ku bantu abalala. Funa tuleme kubeera nga tutambulira mu layini y'emu, titusiba tayiro njeru, tusiba tayiro emasamasa. So tulinyiseeko ku level yaffe, engeri gye tukolamu ebintu byaffe. So wiiki ejja tugenda kuba tutunulira tayiro, okwongera otunulira tayiro ezakabaawo. Butereevu kasooka ofuna omuntu n'akupimira, singa ofuna omuntu n'akupimira n'ojja ne measurements zo wano, tusobola otuula wano okumala essaawa 2 nga nkuwa time tumala essaawa 2 ne nkubalira kiki kye weetaaga okusiba mu nnyumba yo, n'osibamu bulungi ebintu nga tubibaze bulungi nnyo. Ate ntwala n'obudde okwadvisinga ennyumba bw'ebanga yo nsobola okugamba nti tusibe mu kala bweti ne bweti ejja kumakinga, tusibe mu tayiro bweti ne bweti ejja kumakinga. Ennyumba bwe ziba zabapangisa era nkubuulira nti kala bweti ne bweti zijja kola ki, zijja kumakinga mu nyumba ziba zabapangisa. Ennyumba bwe ziba za lodge, ennyumba bwe ziba za guest house, era nkuwa kala ezo accordingly ku bantu ababa bagenda okukozesa ekifo ekyo. Bwe libeera ssomero era nkuwa advisinga accordingly ku tayiro kijja osobola okusiba ku ssomero. Sobola kukwata tayiro emasamasa njeru nagamba genda ogisibe mu holo y'essomero. For example, abantu bajja kufuna ekyokulabirako singa banaalaba omulimu gw'ematanga bwe tugenda ogukolamu, bajja kutegeera kiki ekitutegeeza okubeera nga tukola ki, nga tusiba tayiro ez'enjawulo mu bifo ebyenjawulo. So tugenda kuba tutunuulira ne tayiro naddala ezo ez'obubaawo, abantu bongere okuzitegeera, abantu bongere okubeera executive
tuleme kugamba nti byabagagga bokka. Naffe abantu ba wansi tusobola okukola ebintu byaffe ku level, tusobola okukola ebintu byaffe ku level nga ya wansi ate ng'ekintu kyaffe kivuddeyo bulungi. So tugenda kuba tutunula tayiro ezo naddala ez'obubaawo, twenkaleginga abantu okuzisiba okubeera nga enju enyuma nnyo wansi osibyewo ekintu kiringa kabaawo olinga wood otaddemu furniture nga naye automatically aba wood, n'ogenda mu kiyungu n'oteekamu cabins nga za wood, nga ne ku kisenge tusibyeko tayiro nga efaanana okubeera nga wood. So ekintu kiba kijja kuvaayo era kitambule bulungi. N'olwekyo tugenda kwongera abantu okubabangula ku tayiro za kabaawo n'engeri y'okudizayiningamu ennyumba zaabwe. Tuleme kubeera nga tukola kala ezikurashinga ezijja okubeera nga zikurashinga omulimu gwaffe. Tubeere nga tukola kala ezitajja kurashinga. Bwe tugamba tuyise mu kabaawo nkulaga nti oteekamu eno oyinza ogitambuza n'eno, oyinza okutambula bweti n'eno n'eri. Ntusobola nga tukubeera nga tujjayo enju yaffe ng'eri smart ku level yonna, ku size yonna. So totya jangu nkubire essimu 0702 285673 Walusimbi Tiles Center, Hardware City, Nakasero, ku UG 23 wetusangibwa. Bw'otuuka ku mulyango sooka onkubira essimu. Bw'oba obuzeemu otuukira ddala ku gate 7 n'oyingira ojja straight era ekipande ojja kukiraba kiriko the Walusimbi Tiles Center ku UG 23 ojja kubeera nga otusangawo tukuweereza. So n'obuba nga tusobola kulonda kala nungi gy'oyagala egende mu nju yo, osobola n'okumbulira nti mu nju yangenda kusigamu kala bweti ne bweti, naye nga bw'oba nga yasigamu kala bweti ne bweti wandisibe tayiro bweti ne bweti, n'ogamba nnyinza okuba njagala tayiro etaseerera naye njagala kusibamu nsibemu tayiro ki, njagala kusibamu tayiro eseerera nsibemu tayiro ki. So tusobola okubeera nga tukola ki, nga tuba advisinga accordingly. Ku Facebook tukozesa Walusimbi Tiles Center era bw'ogendako n'osakinga gendako following page yaffe Walusimbi Tiles Center, ne ku TikTok Walusimbi Tiles Center ojja kubeera nga okusangawo ku mikutu gyonna kwetuli ofune empeereza yaffe ennungi. Amiina. Kati eno Sedduke 2023 Nyora.